yaffe omuli ebyokunywa mu bika byonna tulinawo ekifo ky'abaana we bazannyira ssaako nammwe banoonya ekifo kya team building. Kale tweyanze banafa ba Moonland Gardens bakule ku namba yaabwe y'essimu 0757858857 0757858857 bw'ayagala okuba nga ate obuukinga ng'oyagala kujjako awo otuleko n'abanywanyi mulabe engeri gye musobola okuba nga ate mutambuzaamu olunaku 0757858857 Moonland Gardens tusangibwa Kirabulindo gwe wenna eyeetaaga okubeera nga ate oleeta abantu bo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Okay, kale kakati nga tuli mu season, festive season, nga ne bana abaana maama ne taata we bagamba bazaalirayo abazzukulu bali ewaka abamu bavubuse balya amanyino gamba bannyongere sikuse. Prices y'emmere erinnyeemuko kati kyolina okumanya n'akawunga kalinnye. N'akawunga kalinnye kamba ne mwagala obbawa ne bakalya ku otuuka n'ogamba ne abaana bange. Kakati okusinziira kati akatale nga bwe kayimiridde enkota y'ettooke kati ne bakulaga ku myaka nga bwe gize ne prices. Enkota y'ettooke by this season yali mu 2022 yali ya $3.5, 2023 nebeera ku $5, 2024 esse $4. Enkota y'ettooke weeyimiridde. Enkoko sseggwanga ani atayagala kakoko mu 2020 yali ku $2, 2023 $2.5 kati eri ku $2.7. Tunaagirya lumu ku Christmas tujja tugyesonyiwa. Sseggwanga ky'eŋŋanda eŋŋanda sisa kuba $2.7 erina ekifo ekirimukako ebawanga wano kwena kwetaano ekijja bbiini okedde mu Luganda bulala kiro wetwogera kati eri ku 4,800. ebijanja balanso birinyisa ebbeeyi omunaku anaalya ki ennyama pakeji ennyama y'ente wetwogera kati eri ku $7, $8 ku sitting room wenjigula. Nnyisa nnyo nnyama abaana bajja tusalira ey'embwa gufa abali obunyama. Obunyama bw'okukwata abasajja mulya ku bunyama ewaka ne olekawo omunyiibwa. Then omuceere kiro eri ku 15,500 oba kati kika ki kino? Super. Ogutalondwa. Awo nno wetuyimiridde munnange prices y'ebintu nga ebiri ku katale. Enkoko off layer. $2.7. Ebekyavaamu koko evaamu kinga tugenda ggula eri eya kiro ogimanya eya kiro ogimanya eya kiro naku ya nkoko eyo teriiri kanva bakutemera kiro ekulira mu mwezi gumu nga nnene ekisambi kigiringa kyange. Awo nno wetuyimiridde netwongere just kwetereeza tetulina kyakukola Christmas yonna nga bwenatusanga tetujja okukwasagana nayo tetwetta tetwefiirako. Wali sabadde n'aba ya musawo Betty bannange eri 0707771433 mukube ku namba y'essimu eno abazadde tutwale abaana babeere nga ate babatuyambako. Kale nga ne musawo Betty ateekateeka otuyambako ffe nga ffe tubeko we tutandikira tuwangane ku magezi abaana tubakomye tutya oluwummula luno ebizibu tubirabye ebiwerako. Recently nali ku TikTok yange ngamba gye tusendinga abaana mu luwummula don't just relax. Anti nedda kati ate buli omu okusindika abaana mu kyalo kulinga kuba ppanya jjaamu ng'akutte buli omu gy'alowooza. Kaakati kye tukola naso kye tukyusa ti abaana baffe baboonoonera mu kyalo kubanga n'abalenzi tubasindika mu kyalo n'abaana tubasindika mu kyalo ne beesangayo ne gujja bagira so tewakyali si ekyamaanyi ekiri awo. Oba ontegeera wali aliyo naye ndowooza abaana kubawa byakukola. Abazadde abalina amaduuka ogendako naye holiday no oba assignments ezo
osobola okufuga omwana mu bwongo omanya nti azuukuka mmeka nnya omanya nti awo kamuwe ekitu ky'essaawa bwe ziti kamuwe bwe kiti ssaawa bwe ziti ku ssaawa eziti wandibadde awummulirawo enjo mmukebererako engage them timetable ogibalamu ng'omuzadde n'ogamba kati wakolako kino wano obudde abeera ajja kuba yakola bw'ati buno we buti n'akola bw'ati. It is very important nga bw'oyogera nabo kubanga era ne bw'onaabikola nga ye asazeewo kugira anti era because also ezo decisions they were making azikolera mu butamanya. Kale mafu masimu mafu oza tunatandikira olunaku lujja kubeera lwanki eki kinadenya okwogerako kyenneerabidde sanja kibagambe enkiba kyabadde kale it is a Monday Sumulula twecce ewagiddwa Moonland Gardens